naye nga simanyi yawadde Levixone mawuli yamupangira munyini takusobola kuwa butwa. Obufumbo kitegeeza omuntu muloozi okuba n'embulamu bwange obukoze ki obusigaddeyo mu dduniya. Ne be yatutte omukulembera ku bagenyi abakyadde bugingo abanga y'omu ku babadde ab'amaanyi nkakasa era n'okwawula kwabadde kutono. Abakazi abali mu kiti kya Desire bali ku katale nnyo ensangi zino osinga abawala abato. Desire sawa zino emyaka gye tuteebereza miteebereza. Naye omuntu olwo gwe yayanjudde ebimukwatako emabega biri bitya. Ffenna nga tuli wano ng'olina omwana wo nga ye Levixone. Ani ayinza omugamba nti wasa Luzinda? Levixone ayinza okuba yakeera ku makya n'akola ensobi n'agenda ng'omwana bwe yayimba munina ekitone n'agenda n'aloza ku kitone. Okitegeera ng'ate alozezza ne ku bitone ebirala ebiringa ebyo n'asanga tewa kitone kisinga kya Desire. Okuvuba kwa Desire kwonna yakwatanga mpuuta. Mpuuta teyakwatako ku bugege. Mpuuta Seiko mpuuta Sewagala mpuuta ebikolwa bye byonna ebyemabega bwabitunulako bimukwasa ennaku. Naye n'osanga Desire ensi emukubi emiggo abaana bamuyiseemu akagaali. Musiza nnyo mwenna abalaba emboozi mu kati mwebale kutwagira era ntuusa okusaasira eri abantu abafiiridde omwana waabwe abadde asome Makerere mu kalulu k'okulonda grade president n'olw'ensonga eyo omwana oyo babadde balonda akalulu ka grade president omwana n'afa mbasaasidde nnyo yabadde agenza okunoonyezaako munne. Nsuubira okubanga abali ku mukutu kuno mugenda kufuna leero ebintu bingi nnyo nnyo ebikwata mu ggwanga lyaffe lino era weetuli oba bituusaako. All right, Duncan weyanjule. Mbagalize olunaku olulungi ne wiiki ennungi. Nze Duncan mumboozi mu kati bingi bye tugenda okuba nga tutematema olunaku olwaleero. Boda mu katale baga mu kibuga bagala mu kasambu kuba tubiyisaamu. Njaba tujjako abali mu nsi zonna yo sigenda kwawula mpozi nja kutumira ku muganda waffe ambasada w'emboozi mu kati Kata bamita Hamadi yese Serunjoji ankutumiddeko nentumirako ne ku bakyali baffe mwenna leero ntumidde mwenna naddala house manager betuyita bakadama mbatumiddeko nnyo nabona buli abeera ne mu kibuga muno n'agamba nti bannaye mbagalanya ab'emboozi mu kati naddala bentera okusanga ku climax nga bagamba twagalanye emboozi mu kati mwenna mbatumiddeko mbagala. Omanyi mu programu gye twakola ey'omulundi ogwaggwa mulimu omwagizi bamuyita Ankunda Aloni n'omulala bamuyita Nyaluwa Odoyi n'omulala bamuyita Sala Namutamba. Leero bentumiddeko bokka batuwaayiriza mbutumira watuwa ssente leero bokka bentumiddeko abantu Sala Namutamba Odoyi mbatumiddeko nnyo bannaye tutumira buli muntu naye tuyinza bamalayo bonna. Abalayi b'emboozi mu kati mbalamusizzaako era ogenda kufuna akaveneno njikuwe. Mbatumiddeko nnyo mwebale kubanga mutugoberera mufisa obudde bwammwe kuba abantu bemula kuna basinga si bategeere nnyo naye munnaye tubakuuma ate nga bantu bakulu nga neiba wange oli muntu mukulu so mbatumiddeko nnyo kentina ebintu bingi twagala nnyo okutumira abantu bangi wabula mpozi 23 tuli ku Afirikana Bitusi David Lutalo Bitusi 19 Freedom City. Okay. Njagala kutumira abalaba emboozi mu kati mu nsi yonna gye basinziira banna njagala obategeeza abantu abalaba emboozi mu kati bangi mu nsi yonna tetusobola bamalayo era bwe tuba tufunye akadde tutumirako abo bennyini be tusobodde okuba nti tutumira. Njagala kutumirako omwami bamuyita Drake oyagala nnyo Ali Faruku webala okulaba emboozi mu kati. Njagala kutumira bannamasaka abantu ab'e Western Region bannabuddu ndowooza Faruku wabalaba mugundi walaba wali munnamasaka tewabula. Njagala tumirako abantu abava mu Western Region, njagala tumirako abantu abava mu Eastern Region, aba Northern Region, tumidde kati bitundu bya ggwanga n'abantu abali mu mawanga aga UAE. Faruku nze ndowooza yo video kyogala Levixone asobola kukikola tekisoboka. Mugamba Levixone ono omuyimbi tekisoboka. Si ono ow'ekitone yali mukyala Lwasa nalabyako ne pasita Bugingo nga bambadde bayite emishanana. Bannange okuwangaala kuno kukulisa ku mmisa ku ddiba lya Kapa ne Levixone nze oba yasoose Desire amalirize muwala we nga gwagenda okutwala ngende ebadde diversion kubanga Levixone diversion
ateekeddwa okuba nga agenda kutwala muwala we. Ebya desire sida ibayo. Bituufu. Abalabi b'emboozi mu kati abala pulogulaamu eno tubeetondedde nnyo. Nze mbeetondedde. Ku muvubuka munnange kye yakoze Levixone lwakubati munnange okwagala. Ye talina musango. Naye omuntu ono gwe yayanjudde ebimukwatako emabega biri bitya. Biki? We yakubyekubyemu ttooki. Kuba ekisooka Mama Design ndabanga tali ku floor nga yakutaano. Omuntu tewala. Tagoberera mukadde wange mawa. Hand Desire ku Levixone mwana oli aba mutabani we. Uyo mutabani we. Tannamuzaala. Ayinza okubanga tannamuzaala. Naye ng'era amusukulubyeko. Mama ani. Mpozi ng'ogamba maama w'omuto. Mama Desire tannatuuka zaala Levixone. Oba anti we. Desire alina emyaka emeka? Ali mwana. Wone yamanya abantu emyaka. Ate Levixone alina emeka? 30. Naye Ayinza okuba mu 28. Yazaalwa 1993. Ebintu by'okwagala Faruku biri fani. Kuba gwe sawa ya Uganda webuuza Duncan kyayagala ku muwala oli ne kikubula. Naye nga ye Duncan yakola ki? Naye lwakuba nti Faruku byonna bye tukola background y'omuntu gweyagadde eri etya y'ensonga enkulu. Kubanga Levixone akyali muvubuka muto. Nze ndowooza mpozi nga yalabye nga alemereddwa mayi olutugala kati mu butuufu wano wentuuse kampaakinge mbeeraawo. Naye nga simanyi yawadde Levixone mawuli yamupangira munyini etakusobola kuwa butwa. Yamugamba nti Desire oyo mutuufu etakusobola kuwa butwa. Ekyokubiri Levixone omuvubuka ng'oyo omusajja ayimba ennyimba z'eddiini eziriwo emyoyo. Kaakati abantu bagenda kujja mu kutya okwesiga nga byowayimbira nti bituufu ng'omuntu gw'olese mu nyininyini ye ebyafaayo bi oba onaabisoma otandika saa 2 ez'okumala nomala 2 ez'enkeera nga temulimu yadde n'ekimu ekiyinza okuba nti kikigattako. Byafaayo ki by'ogamba? Anti tetugamba Luzinda eyeyambula ow'ekitoni. Si yo gwe mugamba gw'osobola omuwasa bamukuwe tukolere okwanjula ffe tuteeketeeke emikolo kuba nawe oli musajja osobola Kisinziira. ate kisinziira kyo yakusinziira ng'aliriddawa nkubuuziza gw'osobola. Buuzi oli. Ntategeera gw'osobola. Bano sabavuga tebaagala kukola mukwano laavu omutima gwange guba gusiimye then kati ate lwaki kisoboka. Omutima gwa muganda wange Levixone we guba nga gwasazeewo we gutyo ngenda kumusabira ekintu eki nsaba Mukama Katonda ateeke obwagazi mu bufumbo bwabwe bazaleyo ne ku mwana. Naye Levixone omanyi bagamba yeyambule nene kati awo wapakinze tereera kakati era omusajja ono mwewuunya nnyo. Sakozi njagala kwogera perspective y'eddiini. Omusajja ono abadde ajogerako nnyo eddiini. Aga omusajja wa Katonda agira bw'ati babakkiriza mu nzikiriza y'Obusiraamu eddiini etugamba mwagaleeko ku bannamwandu mubawase. Owulira ssebo? Wuliriza mbikugamba Sakozi. Eddiini etugamba Nabbi Muhammad gwe tukkiririzaamu ffe ng'Abasiraamu yakola ebintu bino. Wuliriza ssebo obadde oyogera nga nsirisi. Yawasa Khadija oba gwe tuyita Hadija ng'amusinga emyaka 15. Nabbi Muhammad yali wa myaka 25 Khadija ali emyaka 40. Obusiraamu oba n'ebintu ebirala tebiri ku myaka omuntu gy'awasa. Olira mpulirizaako anti obadde oyogera ku ddiini tutambulira ku ddiini. Eddiini zoogera ku bantu n'obufumbo kirala nnyo ku bintu abalabe bakola ki bye balowooza. Okwagala guba mutima n'ebintu by'osuubira ku munno. Sakozi buli muntu alina history w'obulamu bwe. Abantu abamu lwakuba kamera tezibabeerako. Ono tumuteeko kamera olaba byakola amawano. Owulira? Naye njagala abantu bategeere nti omuntu watuukira okusalawo nti njagala munnange.
era gwe ngendo kubanga obufumbo kitegeeza omuntu mulozo okuba naye mubulamu bwange obukoze ki obusigaddeyo mu dunia gwe njagala okuba naye nkole naye ebintu ebitambula mu maaso ofubo tebuliiko myaka wabula oyo nyina bwe twali tukola programu edde nakugamba omuntu anoonya wafuna peace of mind obulamu bwe wawulira nti bokkakkanye n'afuna eddembe mu mutima so muganda ffe Levixone muganda we bw'aba yasazeewo nti desire gwawulira omutima gwe gwayagala ffe tumusabira mikisa n'obuwangazi mu bufumbo bwe naye abantu nga bano ba David abatandika okutemera ettaka ku banne n'ebigambo ebikonjera njagala olunaku luba mukulu omuteko kamera olabe bw'atayira ekiro n'ekawungeezi so abantu babasazeewo obufumbo bwabwe mubaleke mubasabire emirimu kubanga ne gye baagenda si gwe abasalirawo bagenda bantu bakulu era bamanyi kye bayingiddemu nagalo programu ezimu nazina ziteesewo kati abantu bameka microphone bagitwale kale programu ogiraba abadde nakisekusaka abantu ababale toyinza kuddira muntu eyali olubani yebikka oluyi nateesa ku bintu nga bino era abantu bajja kukulaba endowoozayo ennyo kakati Levixone muyozayoza kyengendo mutandika Levixone muyozayoza mwana wattu okutwala desire nga ye mubeezi we naye nakyewunyiza nadde mmanyi ka firimu nabadde manyi bya firimu naye nagenza okwabya ddala naye ate ne be yatutte omukulembera ku bagenyi abakyadde bugingo wabanga y'omu ku babadde ab'amaanyi nkakasa era n'okwawula kwabadde kutono desire twamumanyira nnyo mu bantu bano emabega wabulyako ku desire ng'ali ne Lwasa wamulyako ku Nasantege Bagala anti yonna mwandu mulamba ku Nasantege Bagala waliwo oli omusajja yayolesa ebituli bamuyitanga Franklin Ebumo mu Nigeria eyataka tambike ne katambula abo bonna bayise mu desire okiwulira waliwo ono omusajja ono bannange yaani omusajja Juma Seiko okiwulira bonna bayise kwani ku desire ayina abamanyi bangi ayina abafu abali mu ggulu n'abamulinze ku nsi naye ekyennaku Faluku ffenna nga tuli wano ng'olina omwana wo nga ye Levixone ani ayinza omugaa nti wasa Luzinda omutima kye gwayagadde naye ŋŋamba omuzadde bw'oba olondera omwana wo kubanga desire anti kamala okunyonyola bulungi kati okitegeere bulungi mu bakazi waliwo abaatuuka ku mutendera ogweyigira nga bayizi agenda neye ayesakira bwesakizi omwo mwe muli desire mwe muli Zali mwe muli Bad Black mwe muli ono wa NBS jjajja yandi DJ Zala Toto mwe muli Donizera bayizi abo bayizi babakabugabi bwabwe nga we balya okiwulira abapulima yeye kati hendu era yamuyiga buyizi bayiribi okiwulira babakabugabi bwabwe wakabaka wange akafunza ng'akabaka ng'akafunza ekituufu kiri nti waliwo omanyi nze ndaba nnyo mbazungu abo batera okutwala abakazi oba okuwasa abakazi bo bagamba it is just a numbers kubanga nalaba president wa France yawasa omukyala kyenkana amusinga emyaka 10 ago alimu 5 mwena ye alimu 3 okiwulira kakati naye ogenda okwetegereza nze nkulayirira desire jana gwera ne Levixone era tujja biwulya tujja kubeera abantu bagambe oba Levixone yabaze kaki oba yabaze kaki naye within time era jja biwulira ngagamba yigira bote balina kubeera bwemugamba nti beyi bote balina kubeera lwaki bo mulowooza anti gwe soka bwebuuze genderera kubeeyigiro balabe desire wabadde omuyizi abadde ne baliwa bayisemu bonna kati oyo muveeko genda ku Pulima aliwa gwanywedde naye muveeko genda ku Bad Black aliwa gwanywedde naye bagenda beeyigira within time ogenda okulya nti nze tombuulira oyo biki nagwo by'omuyaayo tebasetolinga naye kenawuliramu nti desire ebikolwa bye byonna ebyemabega bwabitunulako bimukwasa ennaku
bwaba yenenya nga kitufu yenenya you never know olakwa tebayagadde na kamera kuba tebayagadde na kamera nga bakola ki nga beyanjula fa abakugu fe twanoonyezza nnyo okulaba nga tukola ki nga tubafuna bwe bajja mukwano gwabwe mu kamera you never know gusobola okubaawo okimanyi nti Faruku kale obudde bwewadde bali singa wabumpadde nenuŋŋamya eggwanga njagala kutegeeza Faruku okuva leero okitegeere ti abakazi abo bali mu kiti kya desire bali ku katale nnyo ensangi zino osinga abawala abato abavubuka abato bava ku katale tebakyalina maketi abakazi abali mu myaka 4 ku myaka 35 n'enkaaga bali ku maketi nnyo osinga abawala abato omanyi lwaki ti abawala bano abavubuka bano abato batuuka ekiseera nga emyaka gyabwe gye balimu tebasobola kugenda ku baana bano benkanya ki myaka nga bonna ebizibu byenkanya omuvubuka akyanoonya ssente omuwala akyanoonya ssente bonna bakyanoonya tewali ayinza kuseetolingira ku ki ku munne baavu omukazi ali mu myaka 5 kwana ng'oli bwagambye yabadde agamba abeenoonyeza abasinga abamu babayakolamu abeeyigira ng'afunye kasente ke afumbiddwe obufumbo ne bumukuba ng'anoonya wakola ki wasetolingira kati ova olaba tibagwa ku bantu nga ba desire abamaze oba simanyi oba okifune bulungi bombi bayiga desire afuna sente oba omukazi ali mu kiti kya desire ali mu myaka 4 desire bw'amala ofuna sente yeetaaga omuvubuka omusajja gw'ateekwa okubeera naye kati ate agenda olaba nga gwe yandibadde naye ali mu myaka gyegimu balansinga oba nga mawa ng'ate mawa tajja mutuusa ku ntiko gyakola ki gyayagala kubanga ye ayagala kubalansinga dayate toseka kyava afunaani kyava afuna nambemu oba dankani kati bw'amala okufuna dankani nga dankani ekya sente desire azirina dankani anoonya sente oli alina sente dankani talina sente ne desire ayine babakyogera batyawo mu lulimi olwa ayagala asobola okutuusa desire kuki ku ntiko oba omukazi afaanana ki desire ali mu myaka egyo kyova olabanga ab'emyaka kiri kyegambye nti abakazi ab'emyaka 5 abo bayita suga mami batunda nnyo batunda bali katale nnyo osinga bano abawala ab'emyaka 18 kubanga baba bakyeyiya dankani waliwo mukwano gwange wano yalina akawala dankani ono amanyi ng'akawala kali olaba kalungi naye ng'akawala kaagala omuvubuka kati n'omuvubuka alaba talina yagendagenda naki nakawala kati naku zino nkalaba oba kali namubajje kati akawala nga kali awo namuvubuka ng'alaba tekalina gyekajja kukola ki tekaali kaddankani kakati wuliriza omanyi basajja mu obeddamu ogeki wuliriza mukwano gwange mulala kati gwe ngamba wuliriza kakati wuliriza olaba abasajja bo abasajja bano bafu nnyo pulogulaamu yabalemye muleke nteese otegede nze nina mukwano gwange gwe nkugamba era nkugambye nti oba kati Tereza mubajje ki sinze nambemu mawa Tereza mubajje ki kakati ulira nkugamba omuvubuka agenda mwenoonyeze abantu bananoonyo bamubajje ki kakati abawala ogenda olaba nga akawala kawala kato tekalina gyekakola ki gyekadda ate nabwo bwennyini buba bukyayina endowooza nga nako kakyegomba n'omuvubuka akubye ekikalu ennyo kwegamba tebuba nnyo naki nakigendererwa kati ate n'omukazi omukadde baba bamukubaakuba ng'ayise mu babalwasa ayise mu bamawa ayise mu badankani ayise mu bannambeemu kyava agwira ku Levixone ka Levixone nayo kiri awo ekivubuka emirimu gyakibulaabula dda wuliriza emirimu gyakibulaabula dda ayagala aseetolinge ng'ate bwafuna naki n'essanyu kyova olabanga abavubuka n'abakazi abali mu myaka abakazi abakulu tosobola kubyawula ensangi zino abo balika
bayita kabani nandongo abali kabani nandongo abavubuka abo walinya ennyonyi n'avaana n'agenda ettake n'alinya ennyonyi n'agenda ewa eno gy'obadde Amerika n'agamba nze nteekwa okufuna ntuuse omuntu ku ntiko kakati embeera eyo yereetedde babigayi abo mulaba kuba babigayi naye yali mukazi mukulukulu mukyala we waliwo ono mukwano gwaffe ono omukyala ono mukwano gwaffe ono eyatwala manager eyatwala manager waki yatwala manager anaya manager wani wayi bizibu lekera bwoba tosobola kwogeranga nsonga panga wano Duncan nga bamuyiikiriza nnyo Duncan nakisusse kati Duncan bamuyiikiriza Duncan endowooza amanyi talina tukitegedde Duncan tali bavubuka bano bikulamye okwogera ne New York gwagamba yali yayiikiriza Duncan lwaki omuyiikiriza nnyo ebulanyi noonya kuggwe kubanga Duncan wamma gwe ensonga no mawa time ewedeko ensonga oziraba otya tuli ku desire y'omumanyi ne Levixone desire mumanyi omanyi bagamba bwe bati muganda wange nti bw'olingiriza nnyo enkobi eridde oba tojagirya ate nze kyemmanyi omanyi bw'olingiriza enkobi eridde oba tojagirya okwagana guba mutima na muganda wange atwadde ekyokulabirako naga nti pulezidenti omu yayagala omukazi nga yamusomesako mu nassale okitegeera naye yali anoonya ssente yali aziina okitegeera nze mbadde ngamba ekintu kimu bino bino bimuleeta nti simanyi yayagala ku gundi just lwakuba nti desire waalinnya nti buli gwe ne bwamusanga ne mwambuga yayagadde ani mawa naye singa ffenna tula wansi ne baga nti buli omu gwe yayagalako basimbe layini mawa ono oyinza osanga nga nefusa abantu beyayagalako tebeetikka naye lwakuba nti bo tebali mu kamera tezibatambulirako nze nekintu kimu kyenzikiriza mu mukwano Faluko omukwano tegulina myaka nti Faluku okera ku makya n'olaba omukyala desire sawa zino emyaka gye tuteebereza miteebereza ompulira naye nga waliwo ab'emyaka gya desire nga bayise embugubugu okitegeera naye sawa zino bakubuuza oyo nti zali naye olowooza zali alina emyaka emeka notandika oba 38 oba 4 okitegeera nga n'emyaka tegimulabika kati nga tuzze mu bintu by'obulijjo ebyokwagala okitegeera Levixone ayinza okuba yakeera ku makya n'akola ensobi n'agenda ng'omwana bwe yayimba munina ekitone n'agenda n'aloza ku kitone okitegeera ng'ate alozezza ne ku bitone ebirala ebiringa ebyo n'asanga tewa kitone kisinga kya desire ompulira muganda wange omanyi ebintu byokweyagala kabanga kamagini nti akasika omuntu okitegeera kuba Levixone sente aziyina azifunye sente azifunye mu ndongo okitegeera kuba y'omu ku basooka okujjuza ekisawo yali namboolo oyo ba okitegeera n'afuna abantu abayitirivu cricket oval nejjula bulungi nnyo ate nga yeebiri y'omu yagenda waliwo ekisaawe ekiri Kosovo kisaawe kinene nakikuba okitegeera kati ne kololo yamukuba kati omuvubuka gwe twogerako takyanoonya mitwalo 2 oba 5 oba kakadde ompulira naye ffe kye twerabidde kiri ekintu kimu nti mwe desire Luzinda gwe mumanyi yoli desire waluli mu ndongo ne desire njogera ennaku zino desire yalokoka yayatula neyenenya ompulira ne Levixone mulokole okitegeera kati tuyinza okuba nga ekyabagatta kyaki ne bagattamu omukwano gwabwe ogwa bulijjo banaye ebintu by'okwagala bino bwe tunaabigenda ennyo nolowooza nti gwe gw'olowooza gw'otayinza kwagala nange simwagala oba okoze ensobi anti nambemu ye kyagamba nti omuntu wabeera ku leve eyeeyiggira mu anytime asobola okuyigga kyayagala kati ngenda kubuuza ekintu kimu oli omanyi okweyagala omanyi Katonda ono mulaba buli kimu ekigenda okubeera mu nsi aba yakirowooza nti akakaseera kajja kubeerawo owulira kati naye kati ffe tuddawo tubakuba munduga nti gondi namwandu waani gomanyi abakazi boyagaddeko obwagazi nga tobazaddemu nga baafa owulira naye tonabawulira naye baafa ompulira muganda wange naye desire alina emyaka emeka naye nze kyenyinza nze kati saawa zino myaka gya desire bwemusanga kuba nze namusanzeko ate omuvubuka desire namusanzeko ku Serena naye nga bw'omutunulira bwoti oyinza okulowooza alina emyaka 3 naye kufa abali wanani ompulira muganda wange owulira kyenkugamba naye amawulira nze nasanze desire nga ku Serena
nabadde ngenda ku NTV sijja kwewayiza mnade ndi mukulya nade nda ku NTV ne musanga naye nga bwe omuntu nuulira bwoti oyinza okulaba abawala b'emyaka 23 nga toyinza musa nga musiteka bali so nze Levixone amabo bafunye ekintu ekikuwa emirembe nga Desire agenda okuwa emirembe mu mutima gwo nga mugana we bwatero gamba nti obufumbo kuba kiba kintu kyowuliramu emirembe nze nkugamba nti nkwagaliza birungi byerere genda ne Desire byonna biri ebyaliwo byerabire toddamu na birowoozako tebyaliyo kyali kirooto wali mu kuloota kati olabye Dankani kyagambye nti yamusanze ng'olaba ng'alinga mwana muto kitegeeza ne Dankani aba alaba nti ono omukazi yeefuddeko wadde myaka mikulu naye yeefaako kakati yegambe nti abakazi abo bali nnyo ku katale osinga abawala abato ate ekyemyaka gino mukyesibako n'omuntu wa myaka 45 singa ayagala omuwala ow'emyaka 25 baba tebali wala nnyo owa 3 n'ayagala owa 5 omulenzi nga wa 35 n'ayagala omukazi ow'emyaka 45 aba tamuli wala nnyo kiri awo okujjako ng'ate oyagadde mwana wa myaka 17 gw'oli wa 3 oba oli wa Faluku ebintu bino ebyomukwano biraba kati ojja ssanga Levixone kuba nina abawala abayimbi abalabe nawulyako be yali aganza naye alabe kati yawulya mu mirembe mpulira omanyi tulina obuzibu nti oyinza okuba oyagala kusetolinga naye ng'okawala kweyagala kusetolinga nako tekali wiringi kusetolinga naye n'osanga Desire ensi emukubye emiggo abaana bamuyiseemu akagaali owulya ye ng'omuntu afunye ku ssente ze owulya Levixone alina ssente ze Levixone kyeyeetaaga mu Desire mwana owulira oba baana ompulira Desire ku myaka gye akyasobola ozaala ompulira kyongamba mukubanga asobola ozaala gundi talina kyakyeyeetaaga wabula tumuleke bulesi tulabe gye kinaggwera enjovu eyogera ate n'akamyu katandise okujja waliwo omusajja amuta Sheeke Buyondo yagamba abavubuka nga bano bamutuukira nga baagala abakazi naye nga tukana mugamba Seeka manya gange nze Faluku njagala mukyala byo nambuuza oyagala atya Seeka njagala omukyala nga alina eddiini Seeka njagala omukyala nga yeebikkirira Seeka njagala omukyala nga mulungi Seeka nambuuza omaze nti ye tasobola kumugamba nti Seeka njagala mbeerera kuba anoonya mwenzi munne kitegedde bulungi gye buvala gye bukoma bwonna kubanga ng'ogyeko Dankani okuba naye bamusoomoozamukko omubuuza ekibuuzo nti Dankani gwe ng'otuusizza okuwasa kale Katonda atuuzizza enniyayo osobola okuwasa Desire okuwasa tebatomera kutomere nti kali nsanze omuntu jankuwase ompulira naye singa Desire mbaddeko naye mu kikolwa ekyomukwano nga mpulira gwe mpuliramu emirembe muwasa omanyi waliwo ekintu kibayita okureforminga omuntu yenna abaako n'obulamu nga bwe nagambye obwayita Desire yayita bingi nnyo mu biseera bye ebyekivubuka ebyekiwala era newunyiza omuntu alina ekigambo kyayogedde simanya Desire avuba Desire ebiseera byonna uliriza Desire ebiseera byonna bye yabeeramu abasajja be bamukwananga njagala omuli nti yakwana omulenzi bwati abasajja bonna baali balina ssente yali muwala muto abasajja baali bamwegomba basayiko bano baani bonna abasajja abebbeyi mu kibuga tayina musajja gwe yali avubye era njagala kigende ku record nga ni mu kamera otegedde ekyokubiri ekizibu kyolina okutegeera ojja kutegeera kakati omuntu bw'amala okulifominga owuliriza omuntu bw'amala okulifominga atuuka n'asetolinga n'ekyo kyawulira ekimujyamu ekirala sakozi saagala abantu babeere mu kulimbalimba otegedde oli anyumye esimanya ate ono ate simanyi bamuteeka ku ono musajja David njagala kukubuulira olwaleero ne bakugamba Faluku buli muntu abeera n'ambition mu bulamu bwe ambition y'ono omulenzi Levixone osanga baatuuse ne Desire ne balaba nga balina ambition ezikola ki ebibagatta gye bakulyetiga kye bayita bond kati ng'ogyeko bano abantu balowooza omuntu bw'abeera exposed afuna byalowooza byayagala mu bulamu ng'ogyeko ono just love esooka otegedde kati ebigendererwa by'abano osanga biri much more okusinga ne ku love gye twogerako otegedde so njagala bino ebintu abantu bakimanye njagala kuwa example nvuka bamuyita ngoloka nti fabula bomupiira yewassa omukazi recently ng'alina abaana 3
omukazi ng'alina abaana basatu namuwasa embaga makeke otegedde so bano abasajja abatali exposed n'ensi balowooza ebintu byakuzannya mbuzanyi naye bukasi otunulya focus n'olaba ng'omuntu gw'otunuulidde alina ambitioni so kuva kuno obwala bwammwe mufuna ku street ne mugira muti ng'ogenda mu maaso n'omuntu gw'oyagala omuvubi ono alowooza mbu avuba batalina bokka Shakira akutumiddeko mundabire tomanyi n'omuyimbi omuyimbi tomanyi akati omuvubi tavuba mbu naavuba batalina bokka abavubi abo balina obukodyo bwabwe bungi nnyo kati kankulaga ekyokulabirako ekya Zali yavuba Diamond yali mwavu ku Zali ani yavuba Zali ye yavuba okiwulira kubanga yajonyola engeri gye yamusinkanamu ku nnyonyi n'engeri gye yamwetegamu oli okutuuka okuba nga kati Rape omulaba ku Bindeeba Rape ye muvubi kubanga ye towakana omuvubi nono omusajja ani ono Bindeeba ye yeetega ono omuwala era okuva Bindeeba lweyagala ono omuwala nze nali simumanyi Bindeeba nyonyola okuvuba kw'ogamba kakati okuvuba olwaleero omuntu ayinza okuba nga mugagga omuntu ayinza okuba nga ayinza okuba nga mugagga naye omuvubi asobola okufuna access etuuka wali omugagga omuvubi okiwulira anti abaali ku mwalo aba ayita kyagambye nti yasanze Desire ku Serena awo we beetegera anti Desire tasobola kujja makindi omusango wa Jawuna nga ali mu kulya tewaliwo kirasi ye era ne Duncan naye wamulidde abeerawa era ne Duncan abantu be yavubanga tetebagamba nti yabajjanga mu Owino kyoga Duncan balaba nti tageze mu tewaliyo bantu mu Owino yali agezeeyo omuwulira abeera ku Serena kakati mukyala Desire omukisa gwe yayina nti mu kuvuba kwe yakwatanga mpuuta teyakwatako ku bugege Desire okuvuba kwa Desire kwonna yakwatanga mpuuta teyakwatako ku bugege mpuuta seiko mpuuta sewagala mpuuta okiwulira Lwasa nakyo kale semutundu tewera mpuuta bulungi kati ne Levixone no w'amaanyi era natidde nze abavubi asobola okuvuba oba shaaka n'agijjayo falikukibawo kiti abakazi abo abeetega ajja neyeetega ewa mwami mawayinamu ku ssente kalwokuba nti mwami waba alina bizinesi ze nga zimuwuuba tatuukiza kyaba ayagala kati wajjayo ssente ola okuzikwata bw'ati nga ye agenda atalaba Duncan amutuukiza kyayagala okitegedde bulungi kati wabeere wa Duncan nga amalira ekizibu kye akasente kagenda kakendeera ng'abaka omulala alinamu ku ssente ngaddayo yalina omuzungu oli ng'era w'amaanyi Donizera yalina omuzungu oli ng'era w'amaanyi naye ng'ate waneeno anaakaza omukono ajja kuba Big Eye era Big Eye bagamba oyo waba yatandise tipu z'abasuddezi Big Eye anti wano abantu botazanyirangako ate abagulunedi baane waliwo oyo Big Eye etepu z'abasuddezi ozikuba ne zigwa wali ate oyo yawuukuuka ate ye tepu ng'akolaki bwana Big Eye singa aba akutta omuntu nagale kati amwambudde amutadde ku kitanda etepu ez'abasudde juga buli mwana wasudde kika 12 15 azikuba ne zigwa wali waliwo ne bakansala waliwo Medi era kivula Donizera amulwanira nnyo era Donizera azunga kati yaguze emmotoka Big Eye ateekeddwa ogivugamu ago bayita amaanyi g'omugongo tuveeyo eyo naye nze Levixone nze sikulinako buzibu big up my brother wobanga oyo yakuwa emirembe genda n'ekyo agende n'ekyo wano tewali kupaneno omanyi Desire nakirabe omanyi tekiikanga nze nakisanze nenga banna kupaneno sebo aye tekyeyusa oliriza kupaneno mulina naye kupaneno
teri agenda na desire mu kisenge n'avaayo nga talina kyakoze kujjako nga desire atakkiriza anti okukikola kwe muva okuwasa. Tuve mu ebyo ebiboozi, njagala tugende ku nsonga za amawulire agakubye agamba nti Uganda exporting aba maids 2,000 buli mwezi, bakadaama 2,000 abagenda. Ekintu kino era baagala teekawo tteeka regulating ebintu bine ebigenda mu maaso, oba babijjewo abaana babeere. Naye tugamba nti oba bijjawo emirimu weegirye Kampala, kuba nabo bagenda nnoonya mirimu, mu abaana babonaabona. Kati tugende ku ekyo eky'2,000 buli mwezi, abaana nga bangi abafuluma banna. Tewali muntu yali yagadde kuva ku nsi yaboobwe genda, kubanga kati baganda baffe naddala abali mu Middle East awo balinga abali ku bakiyita balinga abali ku buddu, kubanga embeera gye bakoleramu si nnungi. Naye buli muntu yali baddedde atuule wali, agende wali mu kibuga afunewo akaduuka ateekewo akole bizinesi ng'ali waabwe n'abantu be. Ekitwala abantu eyo wabweru kubanga tewali mirimu wano. Embeera mu ggwanga lino nzibu nnyo. Bannayuganda abalina emirimu ndowooza bali ebitundu nga 25 ku 100 n'obutawera. Kati 75 abantu b'osanga nga bali awo, be babaamu ababbi, be bavaamu bano abatugumbuzi, be bavaamu abaki. Kati omuntu bw'asalawo n'agamba kaagende, si lwa bulungi. Gavumenti eremeddwa okuyetingawo emirimu mu bannayuganda. Gavumenti eremeddwa okuyetingawo emirimu mu bannayuganda. Okuva ku muntu asomye, abaana bava e Makerere Sakozi awo ne degree zaabwe, natula ku street ne degree ye emyaka n'emyaka, natuuka n'okuva mu nsi nga tafunye wadde kalimo kamuwadde emitwalo 3. So omuntu atunda ekibanja kya maama we, maama we atunda ekibanja ne taata we, basobole okuwa omwana $6,000,000 agende ku Buwarabu akole emyaka 2 aveyo ng'alina $2,400,000. Owulira bw'anadda mukama bw'abeera eri oba bafunye kalooni abeere asigale ng'aweereza akasente bakasorting out. Ebyo byonna y'embeera bannayuganda gye balimu. Tewali mwana njagala kubulya Sakozi sumya n'abaana abo bakolera ku sigiri. Okiwulira embeera y'obudde, emmere, bakama baabwe embeera gye babayisaamu. Gavumenti sobola kisa kakati obuzibu obuliwo twabufuna mu mbeera ey'okuba nti abaana tebali secuwa. Owulira bwe babatwala abamu emitima gikoma ebibumba n'ebirala. Ndowooza embeera kwe yava Sakozi yonna. Gavumenti olw'okuba nti eremeddwa okuyetingawo emirimu wano, abantu bagisaba ne bagigamba teekawo enkolagana ennungi, memorandum of understanding eyiyo n'amawanga gali gy'otwala ki, kubanga abaana bafunamu omusolo. Njagala kubulya bayita bakadamu oba house managers abakola mu agamawanga be bamu kubagisinga okuyingiza ssente mu ggwanga lino Sakozi. Naye gwe obanga oyagala bakama mu bukami, owulira kuba gavumenti yeri ku receiving side oba receiving end, yalema okukolagana obulungi ne gali amawanga, eteekewo embeera esobozesa nti bano abaana tubabawa babawe leba. Otegedde nammwe mubakwate bulungi, kubanga oteekawo embeera ekolagana bulungi ne bali ng'osobola okuteekayo abantu abamu mutali ng'abaana eri gye baba bagenza okukola ki. Naye ne gundi ne embassy za Uganda eziri eri tebakola. Agasajja gali mu office gatudde go galinda musaala tegafa, abaana ne baddukirayo tebafuna buyambi. So Sakozi nze omulango gwe njagala okubira gavumenti ya Uganda eyongera kuteekawo enkolagana ennungi, memorandum ekole agreements ez'amaanyi ne gali amawanga ga Saudi Arabia, ga Oman, ga Qatar. Bannayuganda abagenza okukola amanyi nti ngenza okukola, naye wano wendi ndi mugumu nti bwe nfuna ekizibu nnyambibwa. Basazeemu ebintu by'okutwala abaana ebweru oba ani yaleese ekiteeso ekyo? Baminisita bagamba nti gundi mnyingi kuba amawulire New Vision akakiiko katudde kakati abalonzi kuba nange nalonda tulina obuzibu bunene nnyo, era abantu betulonda baba mubeeronyeza byabwe. In fact era ekyasi kutuleetera obuzibu abantu olwokuba nti balonda ebintu batabifunamu. Bobi Wine we yajja twalonda abantu nga tebalina makulu. Kandi nze nkubulya gwe ntegerayo ye yange lwaki oyagala ntegeerenga ggwe ngenda kuwa ekyokulabirako wano. Ffe twalonda Masembe, nze Samuel ne waliwo abamulonda abakiikirire. Masembe wano yavaawo kyogamba kati abamulonda bamufunamu
bamufunamu. Faruku abantu balonda nga balonda ambulera nze londa Sewanyana nga nze simuwagala nga okujukira nga maze okutikinga Sewanyana. Kakati olaba omuntu omukulu eyandibadde agamba nti bannange abaana bano abagenda ebweru gavumenti mubajjako omusolo mungi mugukendeeze, oba abaana bano abagenda ebweru babajjamu ensigo babayisibwa ennaku zowakati katambula kumala bakubira mu nnyumba wakalabyeko omwana nga bamukuba emigongo omukozi omwana waka yamukuba ng'omwana ali mu kukaaba namuka pipe niyewetamu bweti. Gavumenti ekisookera ddala yandisoose negakesooketerewo abantu emirimu wano nga minisita yenna ayogedde ekigambo ekyo tusimanyi tusazeemu kampuni ezitwala abantu ebweru okuzisamanyi kigenda okuddawo wano agenda kulyetinga bubbi, agenda kwongera obubbi wano mu Uganda kubanga Faruku abaana abo tewali mwana ava wano nadde njogerako waliwo omwana bamuyita Mulini Gulama yakomawo wano waali ajjanga mulwadde Mulini Gulama nadde njagala jjewo nga nja tukole naye kajja njagala nkubire nga nanga nja kunkuba yatuwogere nga omwana agamba yabeera mu kiyumba n'alwala okumala emyezi egi nga tafuna ddagala bamuvaako ennyumba bisanyi bali ku fulo yakutaano yaali wansi eno gyasula paka munero yajja n'amukwatako ne bakusasa tikiti n'akomawo wano. Abaana abo Faruku buli muntu yenna gwolaba ava wano n'agenda ku kyeyo agenda lwa mbeera nga mbi, situwali agenda nti ayagadde nti sanyu agenda kulinnya nnyonyo ne kulido weeziri enfumu tasogera n'alinnya kitegedde bulungi. Naye abaana bagera kuba nti mbeere bati gavumenti akumogera beera nga basala omusolo oyo mwana yaddanga okusindika sente milioni 2 bamusala emitwalo aga buli milioni 2 bajjako emitwalo ameka. Chwa gavumenti yandibadde gala kakati mpaka tukole kampuni oba bifactory abaana abo buli amala okusoma abenga ina kyakola wano. Faruku wano omwana omwezi naba afuna emitwalo aga asobola okukola n'aguma natagenda ku kyeyo naye n'emirimu gyenyi tegiriiwo kati oyo minisita abaali simanyi MP abaalese ekirowoozo ekyo kati bakuleetinga byakubba kyanaku nnyo. Baminisita abo ba movement munnaye Museveni talina minisita wa Nuupu bonna ba movement David Ekera tuwayirizanga kakati naye ekyenjawulo ku baminisita abo bo batunuulira bantu baabwe nabo. Omanyi twatuuka mu gavumenti nga abasintu abasinga obungi abagirimu berowoozaako nga bo. Faruku wano tewali mirimu wano mu Uganda abantu bali ku sigiri. Nabadde ntunuulira minisita omu yabadde ayogera n'agamba nti omusolo gwe bafuna ku bantu abo abali ebweru munene nnyo, mu ssente guyingiza nnyingi nnyo yagerageranyiza ku mmwanyi otule yagambe guzisinga nozisinga emwanyi esente gwe ziyingiza gusinga sente ziyingizibwa mu mmwanyi. Abaana abo abali e Bulaayi abali yonna abali mu America ba diaspora bonna sente ze bayingiza wano omusolo oguzivaako munene nnyo okusinga oguva ku mmwanyi za Uganda. Eno cash crop gye twogerako okitegera kye nkugamba. Kakati gavumenti eno eri mu kubbira n'amabanja agagituddemu nkulayirira bino byonna banyumya mbunyumya tebasobola kulegama nti abantu balekerawo okugenda. Babikola lwa kuswaliriza olw'ebikolobero bituuka ku baana baffe naye twabagamba babagoberere bateekawo ne standards n'enkola entuufu eyinza okuyitibwamu abaana abo nga bagenda babatunuulire n'abakolera mu nsi embi emirimu engeri gye bagikolemu. Kuba omwana yanyumiza n'aŋŋamba Aisha Roland omuwagizi waffe waneeno yaŋŋamba nti eri waliyo Abafiripayini naye bo gavumenti zaabwe zibatunuulira okoledde mmeka balina n'omusaala gwe batasemako nti Omufiripayini gwoba okolera bweziti naye ng'oli balinamuwa bweziti kubanga yo ewaabwe nga bakujja okukola waliyo abo batunulira n'ababalondoola. Kakati ffe kino twakisaba gavumenti nga tugaba bannaaye abantu abajja wano naye lwakuba ekizibu kye tulina kiri kimu. Kati nagenze okuzuula olaba bano abantu banjigibwamu nsigo nkola ki ojja kwesanga nga birimu abanene ab'amaanyi wabulirako ko abantu bebakwatirwa sudire bebaali bagenda okukusa emabega keeyo naye nga bagamba nti bebamu kuba kukusa abantu bebatwala kubajjamu ebitundu byaki ebyomubiri. Ontegera kye nkugamba
naye baba musisemyako kemabega keyo kati olwale anti Uganda nkulayirya Faluku nga ntya Katonda abantu bawano bakozi naye abantu tebalina mirimu omuntu akola nga akola emmere yakula nayo nemubula okulya obulungi naye nga ali wiringi okukola agenda n'abeera nga takyalina kyakkola nga asa gy'alinawo okugenda mu kiyumba yokka naga kangenda nvumirike kambonebone nkomewo ne miliyoni zange 2 oba 10 nezo nkoleka bizinensi ntuule kubanga wano working capital is the problem abantu bangi balina obwongo obw'okukola naye nga amanyi nti entandikwa okiwulira omuntu akimanyi asobola okufumba kyayi asobola okukola kino naye n'okugula kamasina afumbe kyayi ow'omulembe tajja kusobola kufuna busobozi obwo naye gavumenti eno ate yo yagaanira ddala kubanga ngenda kubuulira Faluku abaana bo ne batagenda okukola kimanyi twaliwo abaana abagenda nga balina ziddiguli zaabwe kubanga emirimu gyafuuka gya sayidi egyo sayidi emu yefuna omulimu buli wafisi gy'oyingira bw'osangayo okuva mu za gavumenti okutuuka mu ze twaliise eza bulijjo yiyi genda mu M10 genda wali eri mu Lwenzori Courts mu Utero olabe osanga buli omu kakati ojja kwesanga nga basitule be balina access efuna emirimu kati abantu bano osoma n'omaliriza osanga anti akola ku internal affair ng'ate na connectinga baganda bange abundi ku airline njagala owulirize nyina baganda bange babiri omu bombi babiri basomera China bamala emyaka 6 bato bange omu yasoma petroleum engineering era we yagisomera nga tukakasa nti wanaakoma wanajafunirawo muki omulimu kubanga twali tuli mu process yeyo ehoyimandi tuzuula amaki amafuta naye nkulayirira kati yagubula yakola birala tungamye ensonga zino oziwulidde ensonga zirubudde bulungi naye Faluku ekizibu ekiri wano mu 7 ba minister balonda tebalina ideas kubanga singa balina ideas singa ebintu ebimu tebitambula bwe biti bw'obanga osobola okubeera gwokimanyi nti gavumenti ya Uganda buli nsi egiyinamu bambega abawera abasukka 3 4 nga buli nsi yateekawo bambega bagenda kubega abantu bagendeeyo kakati lwaki bw'oba osobola okuteeka mu nsi nga buli nsi osobola okuteekamu bambega lwaki tofuna idea n'ogamba nti buli nsi egenda okugendamu abaana ba Uganda katuteekemu woofiisi ng'era woofiisi eyo omanya bumanya omwana walaza abaana bwe bayingira oba n'ekitabo kyabwe n'omanya nti awo n'omwana ali Masaka wali abaana 400 era nga woofiisi eyo buli budde efuna olunaku nebakyekingako nekuba simu owange mu kiyumba gye wagenda gy'oli nga buli kitundu Faluku gwatambulako nkimanyi bulungi nti eyo ebitundu ebya birina nga bw'olaba Masaka nga bw'olaba nti waliwo ki abantu abaliyo gavumenti eddire offices eziteeke buli kitundu ekirimu abaana bannayuganda nga yekivunaanyizibwako era bano abagenda wano ababajja wano ababatwala kampuni mufukyo ziggala babeere nga bwe bagenda eri abaana basooka kweyanjula bonna mu ofiisi eza Uganda amanya ne gasigala awo ne gye bavudde ne gye bagenda okukolera tie Masaka tuyinayo simanyi ebitundu bye bwe bayita nti egindi tuyinayo abaana 2 era be bagundi ne bagundi woofiisi y'e Masaka eyo ng'evunaanyizibwa okumanya abaana abali mu kitundu ekyo bali bameka era bali bulungi buli mwiki ati singa abaana okuba essimu omwana gyakolera gyali bagenda abamu bali mu makampuni ng'okuba amakampuni n'olumu ne mwesitula ne mukyalayokko ne muyita kulambula ku bannaffe bani abaana abakolera wano mutubuulire abaana ne mubatumamu olukiiko ne mugamba mukola muti embeera eri eti ebanyiga etya ne mujjayo ne mujja gwe wavaawa nze ndi weegindi n'obaleka mu kampani ne bakola ki ne bakola ne bagenda nga bakola ebintu ebityo ebisobola okuyamba abaana abo naye okuggalawo abaana abo nga bo bennyini bakimanyi Uganda wano terina mirimu naye baminisita ba Museveni tebalina idea zisobola kuyamba baana abo kutambula kubeera muki mu nsi ezo kubanga okubaggala amazima ga Katonda mu ggulu wano tewali mulimu n'ogumu gw'ogenda kugamba nti kubanga bw'oggala abaana abo kampani oba oziggadde ezikola ki ezibatwala kitegeeza nabo emirimu gikoze eki balina abantu bwe bapangisaako amayumba ga ye ssente okulaba nga n'eggwanga teririmu ssente gwe nowegamba obwavu buvaawa naye ng'obwavu buva ku ggwe gavumenti olw'ebintu by'okola olumu nga tobitegeera ti naawe the end of the day bigenda kuleetera ki obuzibu abaana abo bawa omusolo balabirira bannyaabwe
bawerera abaana wano mu masomero kakati ebyo byonna byonna gavumenti tebitulamu ye ekitulamu kyakujjamu kugamba mwana tumuggala aleme kola ki kugenda naye ebyo byonna tebitunulira nti abaana bano kye baleeta wano kiyamba abantu ameka kakati singa bakola enkola eyo gye mbadde nkugamba kubanga na wano tuyinza obanga abakati paneno gye walonda eyinza okubanga erina ne baminisita abo beesinga ideas nga ebasingira ddala minisita nga tosobola ow'ensonga z'obweru nga tosobola kuleeta noga banne njagala buli nsi erimu abaana nteekemu ofiisi n'essimu n'abaana gye balaze nga mmanyi nti abaana egundi bagenda bina egindi baliyo bana ekkata tulina abayo abaana baffe 7 oleke bategeera ng'oli Kampala eteekewo emirimu tewali ajja fuluma wano tesobola giteekawo ekyemirimu kiveeko Faruku tesobola kuteekawo omulimu nga n'abateekawo emirimu gyabwe ebagoba gwe tobiraba egoba bulimu egoba abagenda okukola ku social media egoba abakola ki wabeerawo ebiteekateeka ng'owira byonna tesobolayo nze kimbadde manyi nti solution kuliyetinga mirimu nze nkuwulidde osaagamu ng'ogamba mbu bagenda kuggalawo gavumenti ya Museveni weefuna sente z'okuggalawo njagala onoonyereza ebitundu 100 ku buli 100 onoonyereza eggwanga kyerisinga otwala abantu ebweru erina ofiisi wano era aba bagambye nti tugenda kuggalawo ofiisi basooka ani Muteesa Basemakula ezo zivaawo ompula muganda wange era ne bw'otuula ku TV n'olaba kuba obulango owulira baba ggwanga eri kati kyenga nti ebyo tekisobola vaawo badde banyumya nga balina kye bayisaawo Faruku wotasoboledde kutegeera n'ogamba nti bano abantu bayingiza ssente nnyingi nnyo mu nsi yaffe ompulira mu kuyingiza ssente katubafunire agundi embasi ekola obulungi n'abadduukirira ompulira naye abaana basanga bagamba twagenda ku embasi osanga waggale ne tugenda ku embasi olina gamba tugenda bitunulamu ogenda okuddayo nga byagamba tunulamu nga yennyini omusanga mu ofiisi nga yeebase n'agamba wajja kukola omwana agambye bamutulugunya ompulira omwana agambye bamutulugunya amaze ennaku 2 talya mbu wava e Kampala ng'ozze kukola ompulira naye ng'omwana gw'ogamba nti azze kukola bw'aba asindika miliyoni ya ssente e Kampala agisindikira emitwalo 10 emitwalo 10 njagala ombuli wano omuntu kintu kyabajjako emitwalo 10 omanyi kyebayita okusindika obusindisi ssente n'okujjako emitwalo 10 kakadde kitegeeza ku miliyoni 3 emitwalo 3 kati gavumenti ya President Museveni ne baminisita be ebintu byonna bye bakola boogeramu byogere Faruku mpulira tukoze tutya gavumenti eyambye etya abaana because abantu 2,000 ezifuluma buli mwezi 2,000 z'abantu ozimanyi wezibeera kati ate nekibakaluubiriza kankikubuulire nti lwakuba balwawo okufuna passport bajja kubagenda kweyongera fuuka 5,000 lwansonga nze nabaddeko ku internal affairs ngenze okunona passport naye nga abaana abanona passport buli omu agaba njagala genda ne passport yange eruddeyo naye nga bangi baana bato mumbuuza naye gwe ku myaka gyo nagamba nedda nze maama wange namala okusoma sirina kyenkola wano kitegeera ewaka tuli baavu sente zonna maama wange yazimpeereramu kale njala kunoonya fune we muzimbira kyekirowoozo ky'omwana kitegeeza aba ayinamu ekikundi ky'okuzimba agenda amala emyaka emeka ng'ali aweereza ssente Museveni kufuna musolo ne baminisita be President Museveni waneeno singa ayina baminisita nga ne President Museveni ayagala eggwanga President Museveni tayagala ggwanga lino just ye yafuna makage batube kuba bulungi naffe kukola na kumukolera lwansonga nti Faruku otwala idea ennungi ewa President Museveni ne banne kubanze n'omwana yali akola engatto buno zi crafts na zino ezibika ebigere n'otwala idea ennungi ng'osobola okukola company newa abaana abawera omutwalo emirimu owulira naye ne bakutambuza okumala emyaka emeka ne bawunzika nga tebakuwadde kitegeeza omwana oyo ayina banne batuulidde abalala 10 ameka kyokka baminisita baneeno obutategeerawo nfa kyogga nti President Museveni twandinoonyeza engeri gye tukolamu emirimu bannayuganda bafune emirimu bali ku bantu bagenda kukola ate bajjako omusolo batuguumaaza balina kye bayisaawo Faruku waliwo abaana bakola bikopo bino eby'ebbombo bimanyi n'obusoosi baliyo muganda wange Faruku yabandaga oyo kyebeetaaga beetaaga bafunira kati ng'ebuloba awo n'obafunira ettaka n'obakolera kampuni bajja kukozesa bannaabamina emitwalo ng'emeka oba nga tokyagula busoosi bwe China nga buviira ddala kubona bali abaana ekopo bye bakola tebirina njawulo na biveeri
Gavumenti ya wano sibiriko. Gavumenti ya wano kyayega kimu. Kwavuwaza mu Uganda. Bwokola business ngenda ko ekintu kimu. Bwokola business yo. Ola pool table giraba. Omwana ateekawo pool table. Namanyi pool table musolo gwewa. Ewa buli pool gyola baawo. Ewe mitwalo 2. Omusolo gwayo. Omwaka omwezi. Kuba mwaka. Owulira? Naye ate bw'omala osasulawo bw'oba kati kangezenga wana wali ekibangiriza. Guli guba gwa musolo gwa pool. Kale ate olina okusasula omusolo gw'ekibangiriza wokoze eki? Nini kyo? KCC. Ompulira? Wano mu Uganda wosanga business nga esasula emisolo emirundi ena. Owulira? Wano Uganda kati wosanga business nga Faluku amala okusolooza, owulira, n'agenda ne wajjawo wa KCC n'agamba nti kati ate bagambye nti kalike wataddewo nawo keetaaga akapande. Omanyi nti omuntu asasula awo edduuka n'asasula akapande akali waggulu awo ate nga bakulekedde n'ebigambo ebiriko ebirina okukoma. Kati ye Uganda mwe tuli nti ne bwofuna akasente kakatono ogatetenkanya okole bizinensi. Bana Uganda bakoze wakatenkanya okole business. Ogenda obaliriza nga byonna bye weetaaga okukola capital muyina naye ng'omusolo gwa gavumenti muyitirivu toguyina. Gwe chairman gwa ambassador. Otufuneyo Kadaama je ku pano wano tumuwe ku Friday ngenda kumuleeta. Agenda kujja tukatirize ensonga agenda kujja namukubiddewo nabiwulidde nze. Ne mugamba osobola kujja ku pano n'otunyola n'angamba nsobola. Naye ng'ali mukono. Kati nendire ngokuba bana nade nyina byengattaga ene okukubira okubuulira niye nga kubufuna ajja kunja kale so tugende kundoza tugende kuba mpulira n'ekyapa kya Owino Museveni agambe bakisazeemu ne boda baagala kasanvu 1235 kakaga kasanvu ekibuga kirimu miliyoni mmeka sinnya ez'abantu. Owino siye sente bali ku ddembe Owino we bakamwocha enfunda eziwera toseka sakozi wenjagala okutandikiraawo Owino sente bali ku ddembe akatale ako bakachocha bwe maserabidde bakakocha enfunda eziwera nga 3 oba 2 3 kakati sakozi sente bali ku ddembe bakakocha emirundi egiwerako naye abantu saagala ekintu omanyi Faruku bana Uganda ekintu bwe kibaawo bakirowoozako ssaawa eyo ku feesi yakyo ne buli kintu ekibaawo mu Uganda kiba kirina gye kivudde nga kizze kiranda paka bwe kituuka ku ssaawa esembayo ne bagamba kati aha kikwatiddwa era kigenze. Kakati abantu bangi baali mu Owino abaali abagagga abasinga baali bantu bawano mu Central abaali bayina ssente ne capital w'amaanyi mu Owino awo nga bayina ssente capital ng'osanga omuntu alina capital wabukadde 10 ng'ali mu Owino. Kakati bayavuwala osanga omuntu alina capital wa miliyoni 10 ng'alina kati miliyoni 2. Kati abantu bazze bavuwala sakozi ebigendererwa by'ebifo byonna ebizze byokerwa mu Uganda bikomekerezebwa bitwaliddwa nga bitwalibwa abantu ab'ebitole abayina bye baagala olira oba bajja babisongamu olunwe nti ekyo kifo tukyagala waifo bingi bizze bitwalibwa nsokugerezaako wano waliwo kati bakyocha n'essomero lya Shimoni bakera ku machani balisongamu ne bagira era lyatwalibwa ebifo bingi bizze byogerwako ya nemale bikola ki ne bitwalibwa. Kakati amawulire agaliwo ag'omunkubo gagamba Owino baagala mutwala bamufuula akatale akasinga okubaako ebbeeyi mu nsi yonna nga bw'omanyi nti omuntu ajja one stop center nti omuntu ajja na shopping ebintu bye ngali mmotoka ye n'agira n'asasula n'agenda si bye bino nti waliwo atuddewo otegedde n'avuga emmotoka ye n'ashoppinga bya shopping n'agenda. Kati gavumenti ke yagala okukola mu nsi yonna oba mu Afrika nga kumu ku basinga mu Afrika sakoze ebintu byonna tebyaligaaniddwa naye abantu mubateekera mu nteekerateekera ki owulira Museveni yagambye gundi bagisazizaamu ekyapa kye baali baawa omukulu association bagiyita batyo eyo erinnya ndyerabidde. Kakati era n'agamba tewali muntu alina bwannannyini mu katale naye nga mu kusooka ali agamba Museveni nti abantu ate be bannannyini butale abasuubuzi be bannannyini butale era n'agamba tewali muntu alina kubeera mu katale ebbanga ddene. Otegedde sakozi no si mu Uganda sakozi mu agamba nti
omukozi w'omukatale tobeera okusiisirawo anti ekyo kyembadde nkugamba tewali muntu ayina capital saawa zira abantu abali mu katale balina capital ya miliyoni 2 oli sakozi mu Uganda temuli mirimu owulira omuntu ajja kubeera mu katale nga wanoza akasente wawerera abaana walya wapangisa kati gwe omugamba nti nafunyewo capital agenda ali luddawa so ebintu byonna bidrivinga nga birina we biraga ontegedde bannayuganda bagenda kutuuka nga katale ako bakasajja bakagala dda era bajja kukatwala tourism sites ng'omuntu ava bweru sebo kyamasiro nyumyo wino musajja gwe kyongamba nti ebbanga lino ery'emyezi 2 gy'obadde ebweru wasiro wadde naawe kyoyagala okuŋŋamba nkubuulira kati kino nkikubuulira abazungu bava e Bulaaya okujja kulaba kwowi obadde okimanyi nti waliwo ekibira ky'ebunyolo kye baasaanyaawo gwokyali kwowino ekibira ky'ebunyolo bakisaanyaawo dda kati byonyumya ebyowino anti Museveni ekintu kyonna kikwate kubanga kiriko muganda takyagalira ddala nkugamba ebigambo bino wammanga Museveni ekintu kyonna nga ekiriko nga akivunaanyizibwako muganda oba nga kikuŋŋaanya baganda kyatayagala kulaba ngenda kutandika okukumenyera wano kampuni yali yesolooza kupaakingiza emmotoka wano mu tawuni awo kampuni eyo baali bagiyitaani toda ng'opaakinga emmotoka awo nibajja okuwa akapapula yavaawo President Museveni bagimubuuzaako n'agamba kyogamba aliwo omuntu napaakinga emmotoka ku luguudo namuggyako ssente n'agamba busibamanyi omukulembeze w'eggwanga kintu kwegaana yakyasinze likodi andi nze Faruku nali ku paaka empyawo nga ndi Mutembeeyi twagendako mu State House nga bagenda kutugoba ku luguudo tugenze kusaba omukulembeze w'eggwanga atutaase omukulembeze twagenda Abatembeeyi ndowooza twalinganga 10 ndowooza nga 3 waliko Mutembeeyi ku paaka empyawo omukulembeze n'avaayo n'atugamba twalina omwagenda kubajja kuki mukeere mulonde kyesigenda kwerabira omusajja bayita Sozi Kaddu Mukasa yali ku CBS nga asoma amawulire ku ssaawa ez'ekiro omukulembeze w'eggwanga n'agamba ati mu bigambo bye kyogamba aliwo abantu abakulira ku nguudo nga bali okubataayaaya abo sibamanyi ssaawa 3 City Council poliisi military nga bakuba emidaala gy'Abatembeeyi nze nyina n'omwana kumanyi bamuyita Mwangusha yali alina capital ali mu miliyoni zanga 10 mwaga yagwa eddalu lyennyini kuba emali yonna bagisaanyaawo kakyengezaho okulaga ti pulezidenti mwenyini yavaayo n'agamba akatale kateekeddwa okubeera kaki kabasuubuzi era beekulaakulanye tikabalemye kaakati ye nga alina ebimuleme kale tumujja ku ntebe talina bimulemye alina byakoze Museveni nga atuleze emisolo wano nogatena Museveni tubyakoze bingi wano ammi abasomesa okubongeza sente Museveni akoze kati omukulembeze w'eggwanga anti tuyinza okukomawo wano nga kaliko ekibaati tusobola okudda wano nga bakakubyeko ekibaati akatale k'owino akogamba essaawa yali akatale k'owino kogamba kalimu omukyala Ssenyiwa muyitaani yakulembera waliwo poliisi zezikuuma mukati lwaki bamukuuma lwaki akumibwa amagye omuntu akulembera abasuubuzi b'omuowino abo batunda nnyaanya ngatto gwe omukulembeze lwaki bakuuma na mmundu omuntu akulembera abasuubuzi abatunda ennyaanya lwaki bakuuma na mmundu abatunda ebijanjaalo kubanga kati omukulembeze manyi Pulezidenti Museveni eyo gwolaba agenda kumanya n'agamba nti mwami wawa kati yakulira poliisi y'e Nansana wansi n'amuteekako Tumwine naye nga Tumwine yakola buli kimu handi nze Faruku twagendako mu Gorodi mu COVID n'abaana nga bagenze kuyimba netuuka DPC najje n'agamba wantu agenda kukubwa no Osi n'amugamba endongo ejja kukubwa nga Osi agamba DPC endongo ejja kukubwa wano DPC n'amugamba nze mukama n'amugamba oli mukama wange onyumya DPC n'akuba essimu ne Osi n'akuba abasiike ne bagira mu pulimo n'otwala DPC nga keewoze naye nga Osi mulangatya guli eri bwegute nnyindo eri eti akulembera abasuubuzi akola atya
akuumwa bukuumwa akuuma abantu atunda siringi 2 n'ebitaano naye bamukuuma. Kakati nze waliwo ekintu kye mbasaagala omukulembeze w'eggwanga amalire budde bantu kuba malako mirembe, kubanga fuluku waliwo abantu abadda mu kyalo ate ako bakookezza abantu abamu obulamu bwabwe bwayonoonekera ddala ne wabaawo abaafunamu nga swaba kasumbe bamuki atandika kuyimba ye yomu ku basooka okufiirwa ebintu ekyapa kisazibwemu abasuubuzi balemye Kayongo sika Kayongo Godfrey alemeddwa okulaakulanya ekintu ate kati yakiyina nkanja Kayongo naye kati kyenkana si yakiyina olw'ensonga nti akatale baakateekamu omukyalo oli Katushabe Suzani obuyinza yayina obunene okuva ku Kayongo bwakola ki naye ebyo byonna omanyi ngenda kubulya Faluku ngenda bidde emabega kambitandikirako ke emabega akatale kano nga batandika okukwokya batandikiramu ne paka yard ne bayokya abantu ne baddamu ne babookya abantu ne beewola mu banka ne baddamu ne babookya ne batunda ebyabwe ne bazzawo ne baddamu ne babookya emirundi egyo esatu okakana paka yard nga hamu agitutte nga mwakola ki nga ye mwakiraba ne baga nti hamu agiguze biki naye nga bamaze kwavuwaza bonna bakoze eki ababaddewo kakati ne bafuna abantu bakayongo banamboze bayita bayuzifulu idiot ne babakulembeza okujja mu katale nga bo bagamba nti bo ba NRM ki nnyo Kayongo naye yanyigiriza abantu mu katale oyo gwolaba era ne beekomya n'ebintu bingi mu katale bwe bamala bakozesa kye baagala ne basimbula ne baleeta Katushabe Suzani akulire baani akulira akatale kati yakavunanyizibwako kyagala tekikola Owino Suzani oyo ayina order gyotalabanga kubanga abasirikale akuba bukubi ne bajjula akatale kafa okitegeera kakati olwaleero soka weebuuze nti percentage ekolera mu katale baggwanga ki akatale k'Owino bantunda nyanya ntunda ngato nsika kigali nyimba biki bagwanga ki kakati abasingamu obungi ba central ngate tuyina olaba agenda ya government eno kunyigiriza nnyo bantu ba mu central bano kati atuke sawa abajjawo nenga tamayina gye bakola ki gye balaga kati yateekamu akabadikali nti akatale mukeekulakulanyize n'akabo emyaka emeka gyali ginatera okuggwako gisuse mu 5 n'aleeta Suzani kati olwaleero aga nti ebyapa bisazibwemu ate olinga yagamba nga ntakale kalina kubaka abasuubuzi anti agamba abasuubuzi we munatandika okukakulakulanya mujjagira anti akabadako wekava bajja bapya banyuka kudda wanga mukebuziza wali owuliddeko nga bagamba nti basajja balaba yaguza akatale k'Ennakasero omanyi sente ze twamuliyirira obuwumbi 10 oba 5 mbumeka obwagenda ku musajja oyo nga bamuliyirira kyetugendamu kakati olwaleero bamala okuva eyo ne bagamba nti akatale biri bapa bisazibwemu babisazeemu bajja tuteekawo investor penalty black penalty yagenda okakulaakulanya bwana akagwamu bwati bamale bagambe nti ate endagaano ye kakati esazibwamu kuba kasaana okuddira abasuubuzi naye bamuliyirye ssente bwe ziti kino kyonna kye tugendako Museveni ayagala kucyankalanya abantu kwavuwaliza ddala abantu kubaziza ddala ku zero kuba yamanyi omuntu omwavu yafugika mawa Owino market ekyapa kisazibwemu President Museveni bwagamba abasuubuzi balemereddwa baagala gira katale kano bakeeguzeeguze okitegeera abasuubuzi abapya banaakolerawa because ye president agamba ti omusuubuzi waba afunyewo ka capital vaawo n'abalala bajje owulira bakayongo balemeddwa ekintu omanyi gavumenti ya Museveni eno eri ku nkondo mayi mu kyalo eyo wabangayo ettooke naye nga bwe likula bwetyo olitega enkondo lireme kukola ki kugwa ng'enkondo eyo woogitegulirawo ettooke liri ku ttaka kati pulezidenti Museveni gavumenti ye eri ku nkondo enkondo eyo twaleeta omuvubuka agitegule naye ate aganya ogitegula Besigye akubye eŋŋombe wano buli kaseera bajjeko enkondo eyo ettooke ligwe naye abantu baganya okukola ki okutegula enkondo eyo byebizibu bye tusanga kati ebizibu bino bye tusanga abasajja bafuuye eŋŋombe ne boogera buli kimu nga baagala enkondo eyo bagijje ku ttooke lyeririŋŋula ekigo likole ki ligwe liyiringite wabuliddwa
ajjawo enkonde ategula enkondo kakati Museveni byakola byonna natwakyogera wano oluwedde ti gavumenti ya Museveni terina kyesobola kukola abantu ne bakikiririzaamu ne kiba kirungi kubanga bagikyawa ate naye ne bwe kiba kirungi kitya n'ovaayo n'oyogera nti njogera ekintu kino nga golo tekisobola kukkirizaamu abantu bakolemwa tebakyakukirizaamu nze kyansi gye nnina okukyawukanako ne bannange bano nze bwe nali nnyingira Kampala natuukira ku Nairo Theatre awo ku Nakivo Bbulu Nakivo Bbulu akatale ka sente bali ku ddembe nkamanyi nnyo akakoowino kuba teyalina sente bali ku ddembe bagenze babikyusa bukyusa Kayongo oyo ne bamukwasa akatale amazeemu n'emyaka egiwera giyinza oba giweza 20 giweza emyaka 20 era ne baleeta enkola ne bagaa nti buli muntu akolera mu katale yeekulaakulanya yeegulire omudaala gwagwezimbire era woda bagijja nawa Museveni nga bamaze ofuna ki liizi eno gye bagenda okusazaamu oluvannyuma olw'okufuna liizi eno gye baabawa nga Museveni yennyini yalagira yakaka oyo omusajja oyo ani Nsibambi ebiseera byali wakakiiko kaki k'ettaka Kanso Nsibambi MP w'e Mawokota n'amukaka ne bafuna license eyo liizi eyo ne bagifuna abasabuzi ne bajaganya ne bagamba nti buli musubuzi bamuwe balete emitwalo 40 azimba omudaala era ne baguzimba ne babeerawo kale Museveni bw'oveeyo n'ogamba nti ogenda kajjawo nga go nyini ensonga gy'okwasa mbu ogambye oli akola atya omusuubuzi omupya bano balemereddwa okulako kati mukulaakulanya bano bayinza okukatandika okeeguza abasuubuzi bano abapya bo baddewa jjukira akatale kujja kufunawo kapito ogende otandike oba ogende mu dduuka okwo gwonna kuwuddiisa anaategeera atya nti kati gweofunye kapito osaana wano oveewo ogende agenda kirondoola atya nti kati Dankani essaawa eno afunye kapito gwevaawo omulala jje okwo gwonna kuwuddiisa bantu ewakisekka baalimba abantu nti bagenda kulaakulanya wakisekka ne bakwata ekitundutundu kya wakisekka ne bakigobako abantu abaali ewakisekka ne babonaabona era akatale ne bakabatwalako nalabye oyo Suzani oyo omanyi ateekawo abantu n'abawaawawo obusente bazinye n'amazina abantu nga 20 naye akatale kakolebwamu abantu emitwalo n'emitwalo abantu 20 be bali mu kujaganya olwokuba Museveni alagidde ng'era tebalaba nti ezempete ttini ze ziriko gye z'okola ebintu ebyo ti Museveni yennyini akatale ako nkabaddewo nga kayamba abantu bannayuganda bamufuna mpola era tebakulimba bagenda kugobawo abantu b'owinaawo temulowooza ni Museveni kye yaleese kigenda kuyamba mmwe naye bagenda kubagobawo enkeera musangewo ekibaati ng'ebirala temwerabira bannange ebintu byonna bwe badde bizza bibeera bwetu mbalaze ekyawakisekka bwe kyali naye nga nze kyeŋŋamba bannayuganda temujaganya n'ekino Museveni kye yaleese nti agenda bagobera Kayongo mu katale kabeere kammwe akatale bakatwala Dankani maliriza tugende ne boda mboli abagala kasa omanyi Museveni ono takyaswala aswaza buswaza era nze bwe ntulya nnyo omuntu naga Museveni abeewo obuli addala ennaku ku mutima ndalina kyakkola okimanyi nti bakoze ekkubo lino oba muliraba wano eno ku ssaawa ya Queen awo naye omanyi weekoma egenda neekoma ku kizimbe kya Museveni wali eri flyover wegwa kanyeddamu nejja ku kizimbe kya Museveni nejja nemala nedda wano ku Shoprite kati ku Shoprite awo bagissa kitegeera wewali ettabi erigenda okugenda mu Owino ompula kyengamba kati mu byonna gwoli mu Owino gwali mu Owino weesibe 2 lino kuba President Museveni lyakola talikola nti ayagala nnyo mutambule bulungi abadde agaziya lino erya wansi ne mutambula anti kati wala kyengamba Farouk President Museveni gwe Munnayuganda takyakulumirira naddala gwe mufuna mpola era nkeera n'ensanga omuntu nga atambula ajaganya nti Museveni atuliko Museveni tatuliiko kyemuba mumanya akatale k'Owino ke batandise okukakolamu ebyo ebintu byonna akatale abasajja bakwalidde emirundi gye kajja miitirivu kati oluvannyuma lw'okujja ssaawa zina twanaaga bwenziramu n'enkooca n'enkatwala bajja kumanya kati akabadi kayina kabajjako n'agamba nti kati ekyapa kyo tukisazizzaamu
akatale kano temujja kusobola kakulakula naye bw'ogamba kubanza alina ekintu ky'ogambye nti yagambye nti mwowino ojja buzifuniramu capital ogende mu maduuka naye gwe omanyi ssente zigenda mu dduuka bwe zenkana ozikolera myaka emeka edduuka omuntu wa mwowino abakazi boogenda osanga mwowino omwongenda bakubuulya faluuku abakazi abasingamu tebalina basajja bebeerabirira abaana baabwe onfuna alina okugyamu ssente zirabirira abaana esasula wasula n'okusoma n'okubaako ng'omuntu kyeyekolera gwe Museveni nga gwe atuddeyo mu ntebe zeewuube yava ku bannayuganda asigaziza obutulugunya ddi lwogenda omanya nti ono ssente azifunye zigenda mu dduuka amaduuka bagaseera faluuku edduuka eryo olisasula bahaamu abaga kati edduuka litandikibwako lya miliyoni mmeka kyokka miliyoni 2 KCC egenda kujja eno ne ssente zaayo ezaagala oba wakamaliriza URA ejja neno naawe omusolo jjukira ebintu byotunda babisolooza dde omusolo naye era ne bw'oba obitadde mu kizimba gye ne bakola ki ompulira kati omuntu olutandika ssente ezo yeetaaga miliyoni ng'ebi ku 3 ogenda bijjayo ddimu owino ng'olina okulabirira abaana President Museveni kakuuddiisa munnayuganda alaba era ategeera naye talina kyakkola oyina emmundu oyina na buli kimu twakkiriza nti katudde mu kyalo bw'oli bw'ovudde ku bukulembeze tulidde e Kampala ne tutereeza embeera e Kampala kati saazo tuyitamu buyisi kubabuuza kujja kola mbozi mu kati ne tuddayo kakati mbadde njagala kuwa information akatale kajja 29 211 ne 213 Mwami Museveni bwe bayekya akatale kali n'agamba abantu nti kambazimbira akawusaafi owulya muganda wange tosobola kukola katale nga kayingiza buyingiza nga tekafulumya ontegere kye ngamba akatale kawusaafi abantu bakagaana kubanga tekakola ki omuntu bwajja mu kibuga okukola ssente agula akola ki afuluma kati usaafi yagaana okukola kubanga tekafulumya ontegedde sakozi so awali obuzibu bwonna obw'amaanyi era njagala kugamba kiri kyogambye nti bannayuganda Mwami Museveni kyagamba nti abantu mwowino banonyamu kapito bakole ki bafulume ono omukazi katushabe ono gwagambye bana abasajja abagundiivu abadde mwowino emyaka gyonna ayagala bakole ki bafulume katushabe aleeta abantu be bajje mwowino babasinziira tugenda ku boda kasanvu sakozi abantu abayingira mu kibuga Kampala buli lunaku abayingira abajja okukola mu kibuga bawera miliyoni 1.5 buli lunaku abantu abayingira mu kibuga Kampala every day on a daily basis mu Kampala tulina boda essuka mu kakadde kakati sakozi njagala kuddirayo ku foundation ya kino ekintu kyonna Mwami Museveni grupu y'abantu basinga okutya bayita ba boda era yabalozaako boda be bantu basobola okwekunganya nga balina kibasazeewo ne bagamba kikolebwe ne kiba kati yagamba nti alaba insecurity mu kibuga boda bayikera kasa basolokera ku macha ne bagamba tulumbe ne bawamba obuyinza bwe kakati sakozo omuntu gwotawa ekintu kyotawa mmere omwana gwotawa mmere osobola omutuma emirimu webale nnyo kakati Mwami Museveni yakola ekintu banne abali nayo mu gavumenti be batunda zino zolaba piki zolaba be bayina kampani za piki era baganda baffe bamukwata ne bamupiki nagivuga mwaka 2 ng'agivuga ku looni owulira bw'amala ogimalayo piki ku looni emyaka 2 piki eba esigaddemu kanyenyeera ng'ekinene nnyo akyavuga emyezi egi kakati bw'agimalayo ate omukulu ono abagimalayo ng'akwata endala ng'agiwa Jamiru gwe bw'ogenda ku sejja tosobola kulinnya piki ebinyenyeera ate nga waliwo empya yani Jamiru amuwadde empya kati muganda wange David ayina ekkekete terikyasobola kuyingiza mmere waka naye akulaga nti awadde empya kakati embeera Sakozi gye tulimu eyo baganda baffe Mwami Museveni agenda jeja ayita insecurity ekozingwa boda ate kati agenda gyongera gikozinga eri abantu ababulijjo kubanga boda gwe mulimo ogubadde gukyasinza okukozesa abavubuka abatayina mirimo abatasomyeko abava ne mu bubbi na buli kimu gye baava ne bagamba abali mu Sudaani ne bajja ne bakoma ne bagamba kasanfuna y'omutwala abantu bange bajja kulya nja kusasula akayumba fiseeko n'olukumi omwana wange so
wano wetugenda wonna wocha Mwai Museveni ayongedde yayita security ayongedde creating insecurity mu bannayuganda. Boda twagala kasanvu mu kibuga bannange muli bangi balekemu na 5 kasanvu kaki balekemu na 5 kasanvu kayitiridde obungi. Bob Wine nga agenda e Masaka ayina boda bamutambulirako awera 20 ne munnanga boda abo bayina tiimu yabwe gye baakola waavuga n'atuuka emaya nga bakomaawo nga balabeegattako watuuka eka yabwe nga nabo bakomaawo nga balabeegattako watuuka erukaya nga bakomaawo nga balabeegattako abaana bavuga mafuta gaabwe. Kaakati omukulembeze w'eggwanga aba ate yagenda e Masaka babayita ne batwala ku Syeru babayiramu emitwalo ejeegi ababodaboda nga 10 kati abaawo talaawundi awo ng'asigaza 14 agenda okutuuka Busega nga talaba kono kale agenda okutuuka Busega okutunula mabega nga ate bali balina basabaze bali kubya muleke wide Abazima nkugambe ebigambo bino wammanga atuuka e Busega anti mpuliriza tata wa meya Walukaganga afudde nze twasa okuvaayo ne tujja ewa Kanso Nsibambi wano ku Jaliya City ne tuukaawo tugula ebintu awo wonna ne tuukaawo ne tugula ya Kanso Nsibambi wonna awo mugagga Kanso tugireke kaakati abaana bodaboda bapaakinga awo nga balinganga 10 ne banywa amafuta nga ababiri ne baddayo ne mbuuza bano muvaawa ali kaakati ffe tubale tuva Bowama kakayabwe twerekedde mukulembeze kale ffe tukomi wano bano bebagenda balina bebasanga awo bo ne baddayo ne mubuuza kale zamafuta ffe tuli ku mwoyo gwa ggwanga yo omukulembeze w'eggwanga aba atuuka n'ekibuyawota adda Masaka 10 kibawadde amafuta ano kati agatula mu saidi mira wati ne mu saidi ng'atalaba Dakani aweeseeko omusaabaze ali ku bibyakola ki avuga agenda kati bweyatudde n'agamba kwaba bodaboda abaana abapya bajja naga akamba saidi amagezi obudde nga bukyali mbanogera eddagala n'ekikolo nsooka embagobya ne bodaboda munange zibaddewo bodaboda zibaddewo ekibagobya kuwerekera Bob Wine tewali kirala ekibagobya kuwerekera Bob Wine tewali kirala. Omanyi Mwami David wabadde atangaaza mu ngeri gye bawerekeramu Bob Wine ayerabiddeyo n'akagamba nti n'olulala nga bamutaayiza era yabuukira bodaboda omwana n'amuddusa bodaboda sibe bazaalidde ba bodaboda kiri bwe kiti President Museveni tayagalangako ne gavumenti ye bantu beetuumye wamu basobola kufuna nkolagana ya wamu. Obwa Sseruganda ono bwayolesezza nti tuvuga tukome Maya ab'Emaya batuuke Empigi ab'Empigi batuuke Buwama ab'Egundi bakole bwe bati ekyo kyasinga obutayagalira ddala tayagala bantu bawamu. Kaakati abantu abali abawamu afookola nga bakola ki naye nkubuulye toyinza kuddira kibuga nga bw'okiraba nze neewuunya n'abantu neewuunya n'abantu abasinga okuteeseza omusajja oyo okuvayo n'ayogera ekintu bwe kito nti twagala kasanvu mu kibuga division 5 mu Makindye wokka tuyiramu bodaboda essuka emitwalo ameka nebo baagala kasanvu Kampala mu division meka bamufuna mpola basinga kozesa ntambula ki kakati olwaleero entambula eyanguwa mu nkola yaffe y'emirimu eya wasiwasi ne bamufuna mpola kabaka bodaboda ate kagamba kakole ki atuwadde solution songa ne taxi ng'akyagoba boda ne taxi naye yagambye nazo yantazaagala nazo ziri awo nazo bakyali mukola ki mu kwereega kaakati nze abantu bonna nze kyendowooza mu bwongo bwange bwe batalira bakunyigiriza musajja ono kwatusiza ku ggwanga lyaffe ne tuvaayo ne twekemba ng'abantu naffe ne tugamba ekimala tugezezzaako naye naffe tulina kukola kino nsi kyeno abantu gye nalabye nga bawugira mu Sri Lanka nalabye abantu nga bawagira mu swimming pool za State House
abalala nga bebaseeko bebakampalo webakeko kombuliri nange nebakeko okiwulira essanyu lye baafunye terigambika kakati ekya bodaboda saagala tugambe nti kuwerekera Bobi Wine. Saagala bagambe nti bodaboda bazigoba kuwerekera Bobi Wine. Olumanyi tuba abantu abamu beekuba ab'owino babagoba kuwerekera ani? Kuba bongani bodaboda bazigoba kuwerekera ki? Bobi Wine. Ab'owino babagoba kuwerekera ani? Abaana abali mu gundi betubadde twogerako bakadaama babagoba kuwerekera ani? Eno gavumenti eyina ekizibu kimu tiyavadda ku mulamwa temanyina byekola. Nekyekola nayo kyennyini nga kigenda gisuula temanya nti kyenkola kigenda kunsuula. Wano waliwo omwana omu yasiba omuntu ng'akoze akatambi naye nakataddayo ng'akolangako vidiyo kubanga yo vidiyo zali ng'akola za kuvuma naye yasiba nga naye yeesibiramu. Kati gavumenti ekola ebintu nga nayo nnyini bigitugga kubanga ne Museveni yatulako ku bodaboda ne Kayihura ze zaalumba kooti wano otegedde ne Katumba ze zaamutaasa nga Dankani wagambye. Naye gavumenti ya Museveni enoonya kunyigiriza bantu oba wawerekera Bobi Wine oba tewamuwerekera era saagala muntu agambe nti yekweka mu Bobi. Naye eno gavumenti eriwo okutulugunya abantu ng'eyita mu mateekateeka. Kwagati waliwo ne beeyisaamu n'ogamba nti baleeta amateeka nga Nsereko yagenda okuleeta abo bawerekera ani? Kakati Museveni aliwo okutulugunya gavumenti eriwo okwonoona ki? Naye nze ngamba bwe nti the bodaboda bennyini ebyo bye mukola nga mugoba omubbi kubanga bodaboda otomera omuntu accident dakika 3 nga bakuŋŋaanye. Lwaki omusajja bw'afuuwa eŋŋombe temukuŋŋaana ne mutegula ettooke? Kakati abantu kyekola ki kyekibalema okutegeera enkondo bagijjeko. Nze nkubuulira amazima naye bwe bataakola ekyo bagenda kutulugunya abantu wano. Waliwo eyayogedde wano ku dduuka nti edduuka olisasula wakati bodaboda ziraba Museveni waba ayagala zigoba azigaane buganyi kuyingira wa kujja mu Uganda azigane bodaboda tejja mu Uganda. Okitegedde bodaboda omala ogijjako license ali n'ogamba omuntu tajja givuga ye omuntu wanaabeera mu arcade nga ye gyakola n'aganze muzeka bodaboda kange naye ngenda mu arcade kukola ogenda mugoba otya gwanga naye ayinza okukozesa ki bodaboda. Museveni waba ayagala okutereeza nga agamba nti bodaboda nnyingi mu kibuga asooka stopingo zijjako ki emisolo abazireeta asooka agaano zingi naye ate nabwema n'akikola kyekijja gambye ajja kufaanana oli eyasiba avuma abantu ti omusolo tajja gufuna ebizimbe tebijja kubeera mu ki amafuta tebajja ganywa ogenda kuba weekuba wekka ki kubanga URA esolooza abazireeta era omusolo ne gwali mu gavumenti. Yes. Ate abazivuga ate ate bw'ogoba nga go nnyini gwe wagamba nti oziyingize sooka ozikwatira eri. Sabusiru bwa njoka buli mu gavumenti yaffe bwetooloola. Omanyi sabusiru bwa njoka alumba nannyini we nalowooza nti ye bw'afa ye enjoka enaasigala namu kumbe naye beefudde. So kati President Museveni yeerabidde nti bannayuganda boonyigiriza ennyo sawa zino batadde ku kisenge kyekirima wakye yabuuse naye nze njagala nnyo atunyigirize atuse ku kisenge. Bw'anaatuusa ku kisenge tukwate enkondo tugijje ku ttooke yerindiggula ekigo munnayuganda gyafuna emirembe. Kati ffe kugenda kutangazayo ekintu kimu agabe baagala bodaboda meka kati bodaboda 7 ogenda noonyamu omuntu gwomanyi mu bodaboda nga taliimu agenda bawandiika agenda kuba lwa kituuzo andi wulira agenda bawandiika agenda kuba lwa kituuzo nga yabawandiika. Faluuku bambega ba Museveni abayina emmundu abavuga bodaboda bayitirivu basukka 7 kitegeeza andi kati wulira bagenda kukwata balekemu bali bambega ba Museveni bokka. Ngenda kuwa ekyokulabirako kimu lumu mbanva entinda tuuka wano nga kuna enjinga awo bagoba omubbi bano osimba kyaka bafere yali afeze sente kitegeera ng'emmotoka bagibina amasasi ng'etudde naye ng'oli akyagivuga. Kati etuuka kuna enjingi omubbi avaamu ayimiriza boda aba akyayimiriza boda ne bamukiika naye bamala omukiika nga nakatuukawo bwe nti nga waliwo
abayina pisto balinga 10 ne bamala omukwata ne bamukwasa abanuwa nuwa negenda nabasajja ne bebuzabuza eddakiika 2 nengamba naye bano balina pisto baawa dakiika 2 nenyimirira ebbali bwe nti ngenda okulaba ng'abakulu bazze ku boda zaabwe kamocha ngamba amazima gennyini ngenda otunya abasajja bonna nga bazze ku boda bambadde bulungi jakati zaabwe naye nga oli badde bakwata omubbi kitegeeza abantu bano bagamba akasanvu abantu akasanvu Museveni agenda sikazamu basajja be nga bwe bavuga Faluku abantu kasanvu kati bala ku stage baagala abantu bameka Faluku onyumye ebiyitira otegera kati abantu kasanvu agenda kukwata eyakupaka last one bagenda twagala abantu 10 stage zayo none bagenda gamba kupaka twagala abantu 10 otegera nga bambeka bya abantu 10 akwata lubaga ati otegera kyemugamba kati president Museveni gamba ekintu kimu ababoda mbagobye newera bidomanyi ekisinga wanene okutunyigiriza nokubanga government yaffe nonya sende nezibula aboda bojjako ebibulikanaku bade okwanywa amafuta agawera agakawumbi otegera akawumbi n'okusoba bw'obajjawo kitegeeza akawumbi tikakyayingira ompulira kati akakawumbi ate Museveni ajja kusigala akanoonya kitegeeza agenda nyigiriza ali mu dduuka ompulira kati Museveni ekimulemye otegeera nti buli bw'ojjawo ekiyingiza ssente ate oba ogenda nyigiriza oli afuna addemu afune katono nnyo Museveni agenda kulietingawo ababbi ate na kino nkigamba President Museveni kyamukisa mulungi ogenda kwekulietingirawo abantu abagenda okukoowa ennyo bo bennyini bagambe kimala Museveni engatto tugenda zirabako nga tuzireka wali eri ku lawundi y'ebusega bwetyo tubadde ebintu leero bibadde bingi nalabye ne mubajja ayagala kweyongeza emyaka 8 constitution edde ku 8 headquarters za nupu nazo zawedde nendoza tujja bikubamu torch next time obudde bubadde bu ababodaboda tebeerabira kintu mwebale nnyo mwebale ekintu ekyo tukwatagane next time